naye Museveni yabagamba nga tugenda mu kalulu ka 2021 nti by 2020 tetugenda kubeera n'opposition in Uganda, and indeed he had succeeded. Kuba olwaleero tetukyalina bibiina by'opposition. Bw'okulaba DP ne president waayo basavinga NRM ng'ekibiina. Sebo munongoosamu awo kati Mao ng'omuntu so si DP. Ani president wa DP? Okubeera police za sokole katolojo Democratic Party amateeka gayo constitution eyawukana n'omuki n'omuntu oba ofuna bulungi. So DP oli akolera Museveni ng'omuntu noti nga Democratic moderator Mao. Very good. I want to be on record. Omanyi oyo omukulu kati mbo senior waffe mu by'obufuzi. Tetumwinaako buzibu kubanga opposition. Naye njagala kubeera on record. DP ng'ekibiina. Mao bwe yali agenda teyagenda nga muntu nga bw'olaba Joyce Nabbosa Ssebuggwawo bwe baagenda. Baagenda mu ndagaano n'omukulu era ekibiina kyo ekyamazima kiri mu NRM kirina coalition ne NRM era kisavinga NRM. Empapula za signing bwa memorandum. Tukira Mao mu state. So Mao is so smart. Era bwe ntunuulira bannanga abali mu DP olwaleero nze ndowooza bakumye ebyoya byaswa naye tebalina kibiina. Bw'otunuulira FDC olwaleero bagamba tulina ebiwajjibye tulina Katonga najja nankumbi n'aba-FDC abali munda babaddenga bakugamba bano bandya nabo practically bakola ki baali akasente era bo abalumirirwa abaali balumirirwa ennyo ekibiina essaawa ne bakulaga nti bo beeyagulako ne babakola ki bwe bagenda era ne batuuka n'okukola resolution nti okubeera n'ekibiina ky'opposition naye nga kisavinga Museveni kumwongera maanyi wakiri tukidissolvinga ne kivaawo ne kisigala nga tekikola ki nga tekiriwo. So practically DP teriiwo, FDC teriiwo, tugende ku UPC erimu NRM, tugende ku kibiina kyekirala. Ebibiina ebisinga obungi ebiri ku opposition olwaleero byetwandigambye nti byalina omuzinzi olwaleero byonna birimu NRM. Practically ne tubeera nga ku opposition olwaleero tulina ekibiina kimu ye National Unity Platform. Kakati bwe buzibu obwo nti tulina leader of opposition naye ng'akulira abantu abalowoozesa abantu nti bali mu opposition nga bali mu bibiina ebyandibadde ku opposition naye nga bisavinga NRM kati ng'ekibiina. Nolwekyo ndi omu kuba tayinza na kuwagira wadde obulungi n'ogumu ekyokubeera nti ababaka ba parliament aba opposition bajja ne balonda leader of opposition bonga kubanga bali mu bibiina batugamba nti ba DP naye nga practically ebibiina byabwe bisavinga interests za ruling party. Yensonga lwaki omubaka nga Ibrahim Ssemujju Nganda ajja ne yeesimbawo kuba speaker oba deputy speaker n'afuna obululu 15 naye nga alina ekibiina pate ye ng'erina abantu abadidde bwe 36 n'afuna obululu 15. So kyonna kyekiri oba bali 10 abanopo balimu teyaweza tandika n'ab'ekibiina kyo at least bonna abiri mbufunye bwe ntandikiddeko kanoonyeko mu bibiina ebirala tutegeera. So embeera eno yonna gye tulimu lwaki omukulu ono taba n'empisa nandeka anti twawona ntaataaganya ate nga byayogera obudde bwange abuyingiramu kati nga mpunzika kyebaleeta kyonna tebakireeta mutima wabula bakireeta mu mutima ogweffulwa nga bw'owulira nti ku pana eno oyinza okusangako aba opposition naye nga be basinga okulwanyisa opposition olw'obusente oba oliawo bwe bajja ruling party nga baliwo okutabangula opposition era bajja kubeera successful mu opposition. National Unity Platform ensonga y'okuba nti bagenda kulonda leader of opposition mu parliament ebakutteko nnyo era n'obusungu balina buyitirivu naye balina ababaka 5 mu parliament. Oke tujjeko omusanvu oguyinza okuba nga bagenda kutumbula ly'ettwa eriri yasookako okwogera nga talinakyuka kati basigaza 5. Lwaki tebakivaako oba ekuteeka lijja mu parliament
bali 5 bali gani wachemanyi abopposition bagenda okulonda bokka oba nabena lebanalo misal nkubira tochi musobe waji bali mesa ebago yako musetese abanufu kusokera ddala lyakuddamu muganda wange oyo kansala anno bafunye obuzibu ebifo ebyalo twabigasse ebyalo bano bibadde bakiikirira badde osanga buli kyalo kirina kansala kati bafunye obuzibu anti kintu kyagezze luli yali yawangula akaalo kamu n'obululu 2 kati twamutadde ku muluka atobe kati kwizera ajja kulaga abantu bamulonda kusiiba mu makomera luli nali yasiba nonga anyumya bya bisiyaga abekyalo kye bamutuma bisiyaga oba kubasakira wali ku division yali abasakira kubalwanirira ki abekazo yali abalwanirira ki kakati njala okumuddamu nti palamenti bwetuula ku palamenti wano Kampala tebateesa ku bya Kampala Central bateesa ebintu byonna byonna bya ggwanga nti olaba yatudde eggulu naye ebimu ku biteesa baka palamenti abagenzeeyo baagala leader of opposition alondebwe kubanga opposition ya Uganda yakyankana okuva Bobi Wine lwe yajja kubanga yajja ng'avudde mu bidongo najja talina bukuleme talina bonna structure yonna gyayiseemu ya bukulembeze Katonda n'amuwa omukisa n'afuuka mu maka palamenti n'atwalayo eŋŋoomi kuba kiri ku likodi palamenti eyo gye twasooka okulaba nga baka ba palamenti balwana nga beekuba ebikonde ne bajjeno Bobi Wine Katumba Jero Katumba mala yagenda mukube ngumi emwa afirina wa kwa Katumba mala nga yakubye ngumi kuba jeno teye muteni yes naye nga Bobi Wine yabireeta kati Bobi Wine agenda kuleeta ebintu bingi ebifo byonna byononye ebyobwa kasa byonna bifudde ani yali ani yali no ani yali leader opposition ebiseera ebyo yali winikiza naye olaba nti entabwe yava ku ki yava ku Bobi Wine ati yakyankalanya palamenti ne bazaake kakati Bobi Wine okuva yajja mu byobufuzi bya Uganda buli kimu kigenda kufa lopu kwegamba bw'olaba ne konvoyi ya lopu aba muntu wabuvunaanyizibwa n'omusala gwe gwanja buli kimu aba nga sipiika mulamba buli kimu oba nga saba minisita naye olaba nti okuva Bobi Wine lwe yajja ekitiibwa okuva mpuuga lwe yava ku bwa lopu kigenda kufa era olaba kati essala kuba kibali ku likodi nti lopu talondebwa bulondebwa alondebwa asinga ababaka ba palamenti abangi tulaba ogwanga ba profesa ogwanga bandi bonna bajja balondebwa beesije bwali abadde alina ababaka abangi naye olw'okuba nti ono asinziira Kamooca n'aleeta Bassenyonyi kuba Ssenyonyi litagwana kubeera leader opposition baali balina okuwa omulala siniya baali tunulidde siniya baali tunulidde siniya nuupu kyogamba lopu Ssenyonyi lwaki essala lwaleero nti newe Kabakalulu nabano benyinyini abanuupu tebagenda mulonda wabalabye nga beekutuddemu bagambe ffe tugenze tukyawuliriza kubanga ekitiibwa kya lopu yakijunguludde yasooka okubba ssente teyazibba milioni 107 ate obujulizi bujja kujja tujja kuddamu kyengezaako opposition mukwano gwange nsaba atunule henula mutunuzemu kamera akyogere mu lwatu nti Honorable Jere Sonyonyi yabba omukadde 107 kigende ku record nti Kagame yakyogedde George Musisa agenda kumusavinga ajja kukola ebya ddiini ajja kukola ebya ddiini nanti ajja kutandika gavumenti wanga muzimutiisa eti ulira saba mutunuzemu kamera abeere yogedde ku mubbi munnaabwe ate kwakola kutya ddiini yateekawo defense nga agamba kinti it was just his opinion muganye teryamuganye nenze njagala muteekemu kamera abeere ku rekodi okulekanga opposition ng'ekyusiza enneeyisa yaayo ebintu ebisinga tugenda kubiraba kaakati no kubanga nze neewuunya bwewuunya kubanga olwedde bano bwe twayogeranga ku bubbi obuli mu ggwanga nga bebatwambalira naye nga baleza bw'oyogera ku bubbi ate nga bakwambalira leader of opposition okuba nti agenda kubibwako akalulu n'ebirala bikyajja singa nuupu eneesigala nga eri mu byobufuzi ebyekyana ekito
tugenda kulaba ebintu bingi ebigenda okujja naye nga biva magere kubanga obwongo obukozesebwa mu byobufuzi si bwe bubwo bwali tusaanidde okozesebwa kifuupu atya ng'ogyeko ne kifuupu ne Ssaabaminisita NRM twali tubagabanyizaako ku buyinza ne tugamba nti bwe mbanga leaders opposition kave mu kibiina ekirina abaka abangi naye banga omukisa bagenda gwonoona bwe tunaagenda mu kalo tujayisaawo waffe tusinga obungi bwe tugamba nti ono ye gwe twagala abeere leader of opposition nga NRM tumulinamu interest ajja kuwangula ajja kuwangula bwe tusinga amaze nayogera amazima ani twaba omukisa beerondere ne balemye okugukozesa amaze nayogera amazima twagagala abanyarwanda ogera amazima ndoza ekisanja kyo ngobadde wekiza awono chan zirabadde wa okulonda leader of opposition mu parliament senga abaleeta ekintu kino bakireeserwa ggwanga nategeeza ki senga abaagala okulonda leader of opposition ne bokukyusa mu tteeka bakireese ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda kakkana lumu alina omutwe gwe n'obwongo bwe nange ali wano nnyina omutwe gwange n'obwongo bwange kati njogera ku lw'obwongo bwange n'omutwe gwange senga abaleeta ekirowoozo kino ekyokukyusa mu tteeka bakikola ku lw'obulungi bw'eggwanga ekitandikibwa ddala kye baalikoze baali badde bateesa nti anaabeera nga namba 2 ng'akalulu kawedde ayingire butereevu paalamenti afuuke leader of opposition nkuddiremu oba baali badde bagamba nti okusinziira ku biriwo n'enkola eriwo leader of opposition asigale ng'ava mu kibiina ekisinza ababaka abangi ku opposition be bakikola ne bagamba nti bagenda londa muntu omu ava mu opposition kigenda nafuya ebibiina by'obufuzi byonna ebinaabeera ku opposition kubanga buli wookola etteeka ng'olikolera muntu weekanga likukutte tulabye mangi nze nga twaha ntera nnyo okuyimirira ku kituufu abantu ne balowooza nnyina gwe nnwanyisa naye nteesa wano nga nzize n'omutwe gwange nga nkiikiridde n'abo abatafunye mukisa wuliriza nga nkiikiridde n'abo abatalina mukisa kutuula wano kaka sirwanyisa lumu onarebo lumu simuyinaako mpalana sivuganyangako naye tayagalanga ku mukyala wange basagalanga ku wuwe naye benjijja wano mbanziza okukiikirira abo abatafunye mukisa kujja wano Joel Ssenyonyi ng'omuntu alina obunafu ng'omuntu nange bwe nnyina ng'omuntu bw'omanyi ne bw'otamanyi Joel Ssenyonyi bwe baamuweera obwa leader of opposition ebigere bye yaddira mu bigere oba omuntu bwe yaddira mu bigere yatasobola kumwenkana mu byonna kati obwo obunafu tobutunuulya bwe boleeta etteeka lireete ku lwa opposition n'eggwanga nze ekirowoozo kyenyinza okuwa muganda wange lumu ne banne be baba bakyusa mu tteeka eryo baleete nti anaabanga namba 2 ku bwa president ayingire butereevu paalamenti afuuke leader of opposition kijja kuyamba eggwanga obutagwa mu katyaba kakantalo na kusika muguwa anaabeeranga namba 2 kaluluko obwa president tugeze envuganyiza ne mwalala Kagame ku bwa president Kagame nabba akalulu nabbanze nanti Kagame era ye mubbi wakalulu babbanze neerangira kuba president olumala okulayira nyingire butereevu paalamenti nfuuke leader of opposition nfune ebikozesebwa byonna oba oliawo ne ssente eza leader of opposition zongezebwe zigobagane neza speaker leader of opposition abe n'obusobozi obusobola okukola ebintu ebyenjawulo nga bajja mu constituency tugeze Kimanya Nansana municipality ng'asobola olagira nti awazimbibwa essomero lizimbibwa nga teri amubuuzizza so mpunzika nga nteesa nti ababaka ba paalamenti tubalonda kukiikirira abantu naye baba bakiikirira abantu bajjemu nnyo interest ezaabwe ng'abantu
kuba ogamba nti twagala tulonde leader of opposition nga ababaka bonna aba opposition balonda kigenda kuviirako okukyankalanya opposition nga boolaba ababaka bayala nti mwami Museveni gwalinamu interest yayitawo mwami Museveni ajja tuuka nga buli mbaka wa opposition nababa abadde opposition nga ayagala okufuuka leader of opposition atuukirira speaker n'amutwala ewa president n'afukamira igwe ne bamulonda kuba leader of opposition so ekyo kigenda kutabangula eggwanga n'opposition ginafuya eyawamu nsaba betuba tulongose etteeka tusalewo tugambe nti anaabanga namba 2 Kaluluka oba president ayingire parliament butereevu afuke leader of opposition bamuwe buli ekyetaagisa tusobole okuza omuzinzi mu byobufuzi bw'eggwanga lyaffe Uganda. ayagala oleeta ebbaguli mu parliament liteesebweko sinate niteekebe mu nkola nsonga yakubeera nti omuntu alondeddwa nga leader of opposition atwala nnyo interests z'ekibiina kye n'atafa ku bibiina birala sinakindi tabeebuuza nako nga mu byonna byatunuulidde nga bali leader of opposition ono ayagala atwala ebintu ebyekibiina for example national unity platform naye teyeebuuza ku DP teyeebuuza ku ki babuuza lwaki tosooka tuyita ffenna ne tutuula olaba ne gwe mugamba nti nakyemalira abayita n'agamba mujje n'atasalawo olumundi agala mukole kino lwaki yo takikola neyanziza sebo moderator era it is so unfortunate nti tukyalina ababaka mu parliament y'eggwanga nga bwana lumu sigenda kumisa mu ggaali ngenda kukubulira kituufu kiri unfortunate tulina ababaka mu parliament abali mu kaliba n'entegeera ng'eya bwana lumu etya kubanga njagala kutegeeza muganda wange cabinet shadow cabinet enkola gyekolamu tekola nga parliamentary caucus ompulira bulungi nnyo opposition parliamentary caucus ye gyagamba nti lwaki tebagiyita ababaka bonna ne bateekamu ne basaba naye decision yakolebwa shadow cabinet moreover nga shadow cabinet eriko ababaka ab'FDC waliwo namubaka waliwo abantu abalina shadow cabinet simanyi oba ogitegeera webale nnyo naye ng'ate si buli mubaka wa opposition nti agituulako batono nnyo abavudde mu bibiina ebirala bazze bateekawo nga wola Honorable Ssemujju era ensonga lwaki olaba nti waliwo Honorable Ssemujju tasobola kulinnya ggulu era teyalinnyire lwa nsonga nti yatuula mu kabineti eyo ng'esalawo ensonga ezo ekyo kijjawo obulimba bw'abantu abamu nga balumu mpuliriza katono mpuliriza kati nga boolaba nti General Museveni abawa gavumenti yonna naye cabinet meeting etuula ku Monday nebaako ebirowoozo byesalawo nga teyeebuuza ku NRM parliamentary caucus njagala bategeere mpuliriza nedda Ssebo waliwo ensonga eziyitawo ng'era Nabbanja mpuliriza Ssebo Nabbanja batuula mu cabinet buli mando oba buli lwakubiri ne babako ensonga ze baleeta ne bazitebolinga kubanga ye leader of government business n'azitebolinga wali ababaka nga tebazikubaganyizaako na birowoozo yadde okuzoogerako ne bazikubaganyako birowoozo ne baziyisa kubanga cabinet ebeekoze eki ebeetudde so kijjawo ekiri ekyega nti Ssenyonyi yalina kyemalira mu nsalawo era kyobola abantu ababaka balina amagezi nga Ssemujju tebagenze kuba baatulawo mu decision ng'ekolebwa kati nzijja wano ekyokubiri principal ongambye wasomye article ya Dr. Kiza Besigye gye yawandiise olwaleero ku mukutu gwo gwa X ng'agamba nti principal mu kuteekateeka opposition ne bwe yali kyalinga nti ekibiina ekinaasinga nga babaka bangi kyekinaabeeranga ne leader of opposition ng'era tekyetaaga kwebuuza ku kibiina ky'opposition kirala kyonna bwe bateekateeka ssemateeka era nga bagamba nti nga bw'olaba nti Mwai Museveni aweebwa obuvunaanyizibwa okulonda leader of government business ye prime minister ne omukulembeze akulembera ekibiina ekyo kirese ababaka abangi aweebwanga obuyinza kati njagala kubuuza ekibuuzo Mwai Museveni yeebuuza kuba MP ng'alonda Nabbanja lwaki ababaka b'opposition abava mu bibiina ebirala baagala okulowooza nti Kyagulanyi alina okwebuuzaako ng'alonda ani ekyo si bwe kyali principal etteeka lirikkirira nnyo erikwata ku nsonga ompulira bulungi nnyo kakati ensonga endala ey'okubiri article eyo nagisome nnyo n'ennyumira nnyo
era nendaba nga ono yavuddeyo nnyo okulumba Godfather naye ng'ensonga tagimanyi nagimanyi ensonga ye founding father mwe yalina amagezi bw'osoma article eno gye yawandiise osobola okumanya sebo njagala ozikirize Dr. Besigye addamu n'agamba bw'ati kati mpa omukisa neeyogere kamalirize lwaki tolina mpisa nganti teesa ku lw'abannayuganda kanteesa nze ndi mukuteesa Honorable Dr. Kizza Besigye era avaayo agamba nti Uganda has a hybrid of parliamentary presidential system. The leader of government business is appointed by the president, so the leader of opposition has to be appointed by shadow president. Era n'agamba if there was to be an election of loop, it should be by only MP of party forming a shadow president. Mpuliriza nkujjira bwe baba bakukyusa kitegeeza kirina kuba gino balina n'okukyusa na biri kakati nzija bino byonna bijja lwafutwa ssebo kubanga njagala okutegeeza mu kisanja ekizze etteeka lino lyennyini lyajjako ng'era likulembeddwa ow'ekitiibwa Sseggona era Dr. Kizza Besigye yakiwandiise nga bikulembeddwamu ow'ekitiibwa Sseggona era omuntu eyamusekondi nga yali ow'ekitiibwa Honorable Masasi Mpuuga nga baagala okukola kino kyennyini lwaki kubanga baalinga mu DP nga Awori Okyani bamuleese nga leader of opposition naye nga WFDC kakati nga byakola akola interest za kibiina leader of opposition ateekeddwa okuba nga byayogera 1 bya bannayuganda 2 bya mukama we kati kino kibanyiiza era kyovola abana agamba banditulekeddewo Mpuuga kubanga olwaleero kankubuulire bw'olabanga gavumenti nga mutulekerewo no leader of opposition yatuwakanya obulungi oyo aba kyabawakanya bannange bannayuganda muzuuke bw'olekawo leader of opposition ng'owulira Museveni agamba mutulekerewo ono yatuwakanya obulungi oyo aba kyawakanya kakati mmaliriza kino ekintu njagala kukubuulira era nze mmanyi kino ekintu tekiri ku lumu just mandwa naye manjwa eri waliyo omukongo ze yakikola luli kakati olw'okuba olwaleero bino lwaki baali tebinyegako nga Mpuuga ye leader of opposition kubanga Mpuuga mu kibiina ki mu kisanja kye ya boycottinga parliament emirundi egisukka mu egi ompulira bulungi nnyo ne batuula ku madaala lwaki kibadde tekijja bwe kiti ekyokusatu ekisembayo bino njagala kukubuulira olwaleero basobola okubireeta nga bye babireese olwaleero naye njagala kutegeeza nti enkeera busobola okukeera nga bwana Kagame ono ate be bali mu leader of opposition sikolima nkubuulira these are facts ebituuka kubanga etteeka walyogeddeko mulera nti olwaleero oyinza oddikola nga likola bwe riti nga likola ekyokulala njagala kulyakira kutwala kyagenda tekiri practical era kinafuya nnyo oludda oluvuganya nti otandika ekiseera notuka okubeera ng'oli nayivu ng'oteekeddwa okukolagana ne gavumenti ng'ate gavumenti ya Mwai Museveni eno tekolaganika nayo olwaleero ogamba nti omuntu akutte namba 2 ajja afuuke leader of opposition ompulira bulungi nnyo tebagenda okukola ekyamaanyi okuteekawo awo naye nga n'ekirowoozo obulowoozo kyokola oba kyoyogera tekijja kuba tekikola kubanga leader of opposition baffe babaddewo bonna bazinga ba alternative government is taking their own National decision. Olowooza ati ate ndi wa municipality. Mu parliament, mutwala parliament olabadde eggulu. Omubaka Frederick Sekikubo yawanise omukono ng'alina ensonga gy'agenda okukola ki okutepoliirira. Sipiika n'amukomako n'amugamba eby'ekampala eno tobikola ki tobireeta ku by'eggulu. Ensonga y'abagale b'olumu yabadde eyamba b'eggulu. Neeyanziza nnyo ssebo neeyanzenge omanyi Mukama Katonda yatukola abasajja nga tukozesa mutwe era ensonga lwaki osiŋŋaana abasajja mu magalaki mu kubajja mu byokuzimba kubanga emirimu eyo byetaagisa muki ate abakazi n'abakola nga bakozesa mutima nti ye kyaba ayagala kyakola ki bw'agenda mu bondi okugula emmotoka nga yagambye njagala lawumu nzirugavu gwe ne w'omugamba nti mmoloka eyo enywa nnyo amafuta wandigirese n'ogula eno ye olw'okuba omutima gwe kyekuba gwagala atambula n'ekyo kigikola ki n'atafuna kulowooza kakati ensonga zino ababaka baffe aba paramenti aba oludda oluvuganya bataleme kukozesa mitwe kulowooza kabeera oku yennyini kulowooza nnyo
ne bano kansala Ronald akigiye bulungi nti birimu effutwa ne bano ne batajjawo obunyiivu buli ne bakozesa mutima ojja kwekanga nga ekintu kino opposition yekoze eki efudde. Honorable Lumu musajja lawyer mugezi nnyo oba nfuna bulungi naye bateekeddwa okubanga balina obusungu. Kansala akyogeddeko kuba mbadde wakukimenyawo nti ebbago lino si yalireese lyali lyabaawoko emabega baali baleetera be FDC era baali mu Democratic Party oba nfuna bulungi akikomezaawo buki bukomya kino kintu wa DP era nkubuulira ekintu kino kijja kuyita naye nga leader of opposition alina okukozesa omutwe gwe ennyo abantu bano batuulenga oba opposition balabe engeri gye bayinza okwekumaku oba oliawo bayinza okuba nga buli omu alina obuki obusungu. Anti waba parliament webenga etudde parliament yeggu tegenda nti yagenze kuteesa ku byeggulu byokka. Speaker ekyo yakyogedde mwoyo mubi ekyo si saakiwagidde nange speaker okozesa statement eyo nti ebyekampala tobikola ki tubeeta kubanga parliament ekwatagana ku ggwanga ki byonna ekyo speaker yakoze kikyamu kuma ku federal sekikubo kubanga oluusi yakyogedde nga tamanyi na federal sekikubo kyagenda kukola ki kwogera kubeera nti ayogera naye nga nze nkubiriza ababaka bafe aba parliament ne leader of opposition tali 100% nti akoze eki atuukiridde. Abamu ensobi za leader of opposition baziraba naye because of ticket batya okumukola ki okumugamba naye nga n'ensobi naye ng'omuntu naye azikola ki kya muntu. Ekisooka ekyokubeera nti tatudde na banne kubanga nawuddeko ne Honorable Kalwanga ng'akyogera nti ekyamazima ensobi weeri leader of opposition obutasooka kuyita ba leaders of opposition bonna okusobola okukola ki abutayita baka ba parliament banne abali kudda olukolwa ki oluvuganya si tegeka naye waliwo okikolera mukula y'obukulembeze yali bayise oba nfuna bulungi kubanga ne Museveni alina kuwayitira abantu beekyankwanzi n'olwekyo naawe olaba nga waliwo ensonga yonna etatambudde buki bulungi tokozesa mutima n'ogamba nti nze nina omutima wekanga okoze eki ensobi. So ensobi obutayita babaka banne kusooka kukubaganya birowoozo kubaako ngeri gye banaagenda nti tugende oba tetugenda kino tukole tutya kubanga buli wokubaganya ebirowoozo ne banno okukwotagana tekukola ki ate era wabaawo okukkanya ne mutambula bulungi. Let me give you an example here. Munuka mukazo nze wano twalabye ng'ebyalo babigasse naye we twatuddeemu nga ndaba tugenda kukontradictinga ne muganda wange ono ate n'ono ate ne kansala Kato oba ofuna bulungi. Kakati wakati awo mu kutuula twagambye obutasika mugwa ate nze kangende ku ntebe eri ennene oba ofuna ate bo basigale wansi kubanga ng'etteeka banzize ku municipality wabawo okuvuganya competition eba nnene muto waago wegabanyiza ddabaka wabawo competition nnene era tuba tuleese okwawulayawula. Kakati nze wendabanga ono mulungi kubanga leader muki mulungi ate ekimuŋŋambisa ati tugere twanagane n'ekyo kiki oba alina byoleweerereeta kubanga manya nti wonna oluusi nze kati mwengenza okuvuganya wabawo competition oba ojagala oba togikola ki. So na wano abakulembeze yenna nga okulembera ng'omanye oli mukulembeze nga taata omulungi olina okuyita abaana bo bonna ne mutuula ne mulaba kye mukkaanyaako ne musalawo eddoboozi lya abateesezza olunaku olwaleero
olaba FFP bagiwandiisiza omanya nabo bali eri Museveni kati ate ye yazzeeyo eri bakukkiriza kibiina era munange tebasobola mukkiriza ku registeringa kibiina kira basobola naye ssebo ffe twavubye twakunze nalebo watuwa eyabadde mu FDC olwaleero ejjo olunaku lwejjo yalaze interest era nti agenda kwegatta ku kibiina kya national unity netuvayo nemwenale so n'abalala tubakunga ba FDC president yabagambye tetuli mu competition nga ebibiina by'opposition wabula tulina kubeera in collaboration Anything Media.